Bas zate ensimbi awo tentuusaawo. Tejja kuba nsimbu. Ensimbi ngamba essente. Si nsimbu. Oyo yankuumira abasawo bange. Esibo. Kati ate sirabanga bantu battima nga bwe wazze nabo. Ye. Mulongere engalo abakyala bageya buviiri bwa musawo. Babuveeko. Kati ye taata omulungi. Abo be baana bange abasawo. Ekitange. Nsaba babasembereza akamasukira. Naffe bamuula ate nga basawo. Naffe bamuula. Eradde nnyabo. Eradde nnyo musawo. Tujjidde mu mmotoka ze zigalabi. Omaze baaba omusawo mpeera omusawo omulala naye ababuuzeeko. Naffe musawo. Naffe musawo. Eradde nnyo dokita. Eradde nnyabo. Bagayiseemu kulikayo mu saaloni dokita. Woomereze nnyo. Omwana wange ow'obuwala abagenyi obasanze otya? Webale kubaaniriza. Omanye engeri gye tuli mu budde bwa COVID nasazeewo nti mujje mukakase nti nze kitammwe abagenyi bange ate tebandekera bulwadde. Sooka ompe ripooti. Daddy wanjawai bonna babadde balamu. Okujjako nsanzeemu abalwadde babiri. Ndowooza ambulance ogiyise? Badde sinnaabanga eddagala tuliyinawo. Tukiwe engalo. Olabye okuweerera. Webale be baliwo abalwadde abo. Asooka alina obulwadde bw'enjogezo. Abisoto kati. Omukozi otya oyo? Ayinza okuba tamuwadde microphone. Omuwadde microphone. Atereddemu? Ye dad. Ongambye babiri ate owokubiri? Olwokubiri alina obulwadde bw'omutima. Obulwadde bw'omutima. Oyo tumukoze tutya? Wangambye ebyuma ebikebera emitima byasigaddeyo. Daddy, omutima gukuba nnyo. Gukuba gukaaba. Josephine. Annambi omukoledde kyoyo. Emitima gy'ebiro bino. Nange muwadde dose. Gye bayita dose queen. Bannaaye muli ba mukisa. Ye mirundi gy'oyagadde ku bbanka ng'ogyayo z'oyagala. Walinda okunooza akawukaasaawo ono azigala agatayagala kuzika azigala ng'azaga mwetegekera mmwe. Ye ono ninga mumanyi ono aluwa ono ali Maddugombo era gye yavudde. Kaakati ye nze njagala nkuleetera emitendera egy'enjawulo. Ye bwe gwomanyi ky'onampa. Ye okiririze ddala nti omulanga nagukolera ddala bw'eba nnume. Ye eri gye bagamba ey'ekyalo. Abeewange buli lwe bajja nga mukuba engalo naye mwanguye kubanga empombo z'abakozi yinza okuwola. Gye ziri nno. Omwana owange akuuma abaana ba muno. Ndeeta. Ekyokuzina kyeyongereza ku buyivu bwe balina tolowooza nti basomerera kuzina. Ate ndabye nabagagga. Ebijjajjo n'owokubiri nga n'emmese yamuwadde ku ssente. Saagala ate olingirize nnyo. Anti atutaasizza enkuba. Ebyo bya bugagga byange. Ye
buli ekiyingira muno buli nusu eyingira bayange kitaabwe ye abaana abo balabye taata mbalaba asembye eri ye senga wa Buganda era mu kisaakaate yakikulira ye tobolaba n'enjola ya Gomesi ebadde yanjawulo ku balala era Gomesi njirawo ate kubanga abaana bo kitange kolabira beyazika Gomesi akalega kaba kalabika naye akabano teri kalabika ate kubakambalira ekika kyawo naye ye abo abasatu abaddako awo ye abasembedde eno yakulaga gyagwa era kalangira nemututaase ate abasembye eno ababiri ye be bamu kubakola mu Electoral Commission era be bakabala be bakulangirira oba be bakujjayo ku luno mutuyambe mulangirire ekiba kibe bulijjo bakola batya naye kale baana bange abobuwala munamusize ku bagenyi abo era dde nnyo nnyabo kamuteereko wakajjeeko ndowooza Sansopala abasewo ne bannyabo naffe bamuula era tebasebo era dde nnyo muula yeetani basebo bulungi nnyabo kuliko amakubo amakubo tugayiseemu era tebanyabo era dde nnyabo nsibye mutani bannyabo bulungi nnyabo kulikayo mu kasaaluuni baba obuvubuka mutambuze taata omulungi linyiriramu kuba ojja kuyita woogire nanka nze nkujja wano bamukweronda abaana bange oyo nasomerera bwakadaaga Rebeka asomerera bwakadaaga era mubanga ttono ye ajja kubukuguga mu ndowooza omuwulidde eddoboozi tukwaniriza mu gavumenti empya ono kino ekimuli kye bayita kisani flower ye oyo mulimi waabyo naye era ne kala yeeyo nga bwe nakugambye nyabo weebale kulima bimuli kaakati baaba mutuyambe ndowooza nti era gwolina okusookerako omukolo bwe guba gunaanyuma talina kirala kyeyetaaga baasi era nno bano aba people power babunaabakolera baasi ezo zabeeranga za kala yeeri naye bwe muba mutandise okuzigira mutyo ye taata kale kansabe HP onzigirewo bano ate nino omwana wange gwenjagala akubuuzeeko ekibande nino omwana wange gwenjagala akubuuzeeko simanyi oba ali kumpi kakati omwana wange nkwatira omuzindaala awo olamuse ku bagenyi bano yagenze nagwo mwanyinazi amanyisi baana abasebo naffe bamuko tusobala abanyavu naffe bamuula kuliko amakubo tugayiseemu nti abasebo ne banyavu mwetuli sebo sebo mugamba mutya ale basebo embeera etambula etya nti basebo ambuleera evuga ya ndowooza enjogera ogiwulidde njewulira saagala nnyo kulambulula bisinga awo ababiri abasoose eno ye be bakulira ebyokwerinda mu Masaka muno tubawe engalo naye abantu baffe mbatukuumire nembwa bazikubatya addako awo ye byamukama omumanyi byamukama yoyo taata byabakama byabakama ye taata yoyo ofunye omukisa tumuwe engalo za byabakama ngaali mu kumunoonya naye ati addako awo payiro atera okumwerabira nti yeye ye addako awo payiroti ye abasembye eri babiri bambega era mulaba asooka eno njagadde mbakulage kuba ab'ennaku zino beeyanjula abantu ne babamanyira ddala ogenda mu kinywero ng'omumanyi nti oyo mbega zze kubega ye abasembye eri be baabo bambega mpolampola ebyattiya gaasi mbiwu
era lugazi ye kyova olabanga nange nazaala seezaazaza oyo asiimye otyo obayeero tidde okugaba bonna bateredde male kugunyika mu ddagala lya nsansa tidde okugaba tolina kyakkola banaye guyinza okudibirawo ayagala gwa people power tewali kyakkola omwana owange omutambuze ekitanga omulungi omupiira ogwo nkugambye gufunire eddagala ly'ensansa ogunnyikemu ye webunaggwerako ensonyi nga muwereko eddagala osinga eggwanga lyonna likola ekyo olaba kiriwo ojja kugula eddagala ly'ensansa osiigeko kiraga okutwala okusanga singa nno newali bwe bakola naye balabira ku nze omanyi ewaka nze sirya wanange leeta amenva ago bagamala langi eyeggete leeta nakuweereza eri ekalungu era okugjako ola akulira ebyobulimi n'abeera nago owewange amala kugasusa ye Oh,